ng'oggyeko konsati President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye yabaddemu olunaku olw'eggulo kaakati waliwo amawulire amalungi gano nga gava munda mu gavumenti ey'eggwanga erya Bungereza ampuliriza sembera owulire Bungereza ekakasizza sooka owulire bino tukomewo omwani mumanyisaga banakolena begomba muteka amasekero Mitembo siriketi nze muntu gotakyabuuza yayogedde kyake kati yaniriza gawaniriza kubankozesa nnyo sensi singa sebo yali ayatula ne modda naye mubuuzi yandinyumiriza gwe engeri gye munywesamu amazzi labate kino ekyekatakira enguli kituyitenga mutumbi wabulanyiriza oyo kwekirunyokere nekunyonyolere magere atandibide ensigo webalire nanebinde lwaki esibinde era mukimu kyateze omukazi nina omwati ayira okukoma ku pasi mwege munonyeza ebyana banono bapenge mubabeke towandika bintu ebyo yemunonyeza ebyana nze byandemanda bisuuka ebyana nebinonyanze mundeke babyali bana nakawulira kaluli mu buto bwange nabadde nkimanyi kimulinze nnyo nti nabamanyiza okubaebyo kundiringana okubewaka nabadde nkimanyi kimulinze nnyo nti nabamanyiza okubawa ebyo mundiringana nina omutuuba abalabi mulowooza ki gubakakoyo omunene njoba negubaka amasiga mwandirowoozeza ti byebifo mubeera ebinyuvu netumola asana tende mukama yakolanga yagala pulide ayoma nti newanya nnyo nawe bwolibwamu ebinyovu wewanangalulo President Kyagulanyi Ssentamu Robert bwe yabadde mu ggwanga erya Bungereza nga yakatuuka bw'ati nga tanaba kubeera nga ayimbira bannansi abasinziira eyo ampuliriza yasinkanye Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza biki ebyavuddeyo finally tumaze ne tubifuna ogenda kubeera nga ojaganya ocelebratinga naye kansooke nkuzeeyo katono ku concert kugamba oveewo oyagala okukabba wantu Shumulula ansa Kyagulanyi agiwuli shumulula pulezidenti wange awulira akana kyekakola London jide Kyagulanyi kamuzeeyi mutoke mukunja atasera ampuliriza kakati kusaba soko mpere video no ekigalo soko mpere video no like kubanga information eno gye tuolekedde twetaaga etambula okutabala ensi yonna ggwanga lya Bungereza Prime Minister
yamaze okubeera nga akakasa meeting oba ensisinkano eno yabadde yakyama nnyo eya mwami Kyagulanyi wabula era nga bw'obimanyi nti bw'ogenda ne weggalira mu kisenge weerabira akamooli nga namunye waffe ali kunju akuwulira kati bye bigambo bye ngenda okukuwa naye era nga sinaba kubikuwa kansooke nkuzeeyo katono ofune bulungi omudigido okyamuke odigide ebigambo mbikuwe ng'okkalidde. Ladies and gentlemen, we gather every time to celebrate not only our times, the times before us, the times where we live, and the times after us. I come to London at this very critical time. I don't know when or whether I'll be able to be with you again, because we are going to war. As we celebrate tonight, we celebrate like it's the last supper. We celebrate like it's the last time to be together. I know by the grace of God we shall be together again and again and again and again. But whatever happens, never ever give up, never ever sell out. Never. Right now, as I speak to you, I'm not with my brothers Eddie Mutwe, Achileo, Gaddafi and others. When I was living in Uganda, one of the people that were pushing me to the airport was Bobby Giant. I did not know that by now I would not be knowing where Bobby Giant is. That's where we're living. That is home. But we refuse to give up. We refuse to be crying all the time. We can afford to sing and dance and celebrate along the way because we know the struggle is our life. We shall smile during the struggle. We shall celebrate during the struggle. We shall sing and dance during the struggle. And people will fall in love and get married during the struggle. We shall have children during the struggle. We shall not give up. Okay? We shall not wait for victory to celebrate. We shall celebrate all along the way. Because we don't know who is going to die along the way and who is going to cross the bridge. Whatever it is, we are not going to give up. I want to remind you that. And as we are here dancing and celebrating, we should know that we are not free yet. Okay? We are not free until we are free. So don't give up. Muberemo, mugoberere bifa ewaka. Mugoberere bigenda maso e Uganda. At every step. Chole chimero temugwa mumanyi mugenda bugenzi mu maso. Okay? Keep going, keep the fire burning, keep the hope alive. It has not started with me, it will not end with me. You understand? There has been legends before us. There are legends in our times. There will be legends after our time. So it's at this time that I want to also give respect to the artists that came before us. Waliwo artists bandinya baliwo nga tunajja mu biseera byaffe n'abanaaberawo. Ka celebrating ko omusajja gwe bayita Basudde. Mumanyi amani Basudde? Mumanyi? That's that. Nkulamusizaako mukwano gwange ampuliriza okusinzira byonna gy'osinzidde agangenze Eke Master emabega w'omuzindaalo mmaze okutereera bubya ampuliriza ebigambo tubyogere tubiyitemu olw'ensi ebitegere. Olunaku olw'eggulo Bobby Giant ono nga yemu ku bakuumi ba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu era abadde yeegwanyiza okubeera mmeeya owa Jinja City yawambiddwa. Era ono bwe yawambiddwa oluvannyuma Felix Kuraije yavuddeyo n'ategeeza ensi nti omusajja ono be babadde bamulina era be bamulina be bamuwambye ng'amagye gamuwambye nga bali wamu ne poliisi. Jjukira nti bano baasangiddwa ne Kanso Erias Lwimbazi Nalukoola mu bitundu eby'ekawempe walinga ku kyuma ekyali hamu kaakati awo we babawambidde. Bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkutegeeza nti mwami Kyagulanyi yasinkanye Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza. Ono ensisinkano eno ebadde yategekebwa naye nga oba oliawo yakyama kubanga baamanya nti ebigenda okuvaamu tebyetaaga kusaasaana nsi yonna ebitegere naye nga ebitonotono ebisoboka twasobodde okubeera nga tubikuŋŋaanya wabula ng'era nabyo sinaba kubeera nga mbikuwa. Omukyalo ono gw'olaba ampuliriza sooka owulire ebigambo. Yalumbiddwa mu nnumbwa etiisa ennyo naye nga kigambwa mbu abaamulumbye baasindikirwa General Kainda otafiire. Kaakati ono yakulira poliisi ey'eggwanga Uganda okusinziira ku musajja ono atuwa amawulire bagamba mbu ono
omuwala yabadde yeesimbyewo Emitoma district nga kye ya paasoni kaakati bano ne bagamba togunywa oguwanda jjukira nti bano bonna abeeno bagamba nti omuntu yenna okuwagira enkyukakyuka waakiri obavaamu waakiri ofa naye nga towagidde nkyukakyuka jjukira nti ne mukamyufu twalaba ng'abantu bano babagulira walagi ne bagwa ne bagangayira ne batamiira kaakati olwo nga bo balowooza nti buli kimu kiteredde wabula bano abaavaayo ne babuuka ne balaba ng'ebigenda mu maaso mu nsi yabwe si bye birina okubeera nga bigenda mu maaso kaakati nno amayumba bagakolezezzaako omuliro ag'abantu bano famire eno kansooke mbikuwe olabe obulumi ennaku omukyalo ono gy'ayitamu mbu Jeno Kainda Otafiire kennyini yasindisa abantu bano okuva mu bikamwa kaabwe ebitukolebwako bituwa ensonga lwaki tulina okusituka bo balowooza bannafiiza naye banyongedde amaanyi kati gwe Museveni ne gurupu yo. Hello bannayuganda mwasuze mutya amanya n'eddoboozi nga bulijjo yenze Vian Media wano ku the voice of change Vian Media. So breaking news amawuli agatali marungi agava mu Western Uganda nabagamba nti Vian Media Western Uganda mujimulekere. Mu Western Uganda breaking news comrade munafe gubaita mwikirize Melon abadde yesimbe ku youth chairperson Mitoma district Barumbe ewaka ewaabwe. Wano kijide okumulumba waka ewaabwe kubanga taata we yali musirikale ate naja ne yesimba ku ticket ya NUP oba nagenda mu activities za NUP mu Mitoma district. Tibakoma kwekyo ne basiba mama we miguwa. Ne bamugamba muwala we ave ku Kyagulanyi ave ku NUP. Ne batakoma kwekyo ne bocha ebiyungu. Ne bocha ekiyungu, ne bocha ekiyumba ky'embuzi, ne bocha ekiyumba ky'enkoko. Nenga bamulanga ave ku Kyagulanyi naye ali mabega w'ebyo byonna ye Jeno Kainda Otafiire. Breaking news wano mu Western Uganda. So bashisha mwe ntubagambira Melon taruwenka mu Western Uganda ba Melon turubinji kale kakati nno okubonaabona okunyigirizibwa okulinyirira eddembe lya bannayuganda oba oli awo ng'ate okusinziira nga bawulidde akatambi nga Vian Media wakutegeezeza mbu bino byonna ebyakoleddwa okukuma omuliro ku mayumba g'abantu abatawagira regimu eno kakati byatandikidde mu maserengeta ga ggwanga Uganda. Vian Media ng'akutegeeza nti eyabadde akulidde bino byonna mbu abiri emabega ate ye generali mbu Jeno Kainda Otafiire ate oyo nga yalina okukolera okkulira bano bonna abapoliisi oba oliawo ate abalina okubeera nga bakuuma empisa n'okukwasa amateeka ggwanga Uganda. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono gw'olaba ngenda kubuulira ebigambo ogenda kubeera nga weewuunya ogenda kubeera nga otya Jeno Museveni Jeno Muhoozi mukyala Janet Kataha Museveni kw'ossa abaana baabwe abawala kakati ebigambo bwino nakugamba nti amazima galuwaayo nnyo naye ebiseera ebisinga tegwekweka ate nga kyokola ekiro buliddaaki mukama amala n'akikwekula nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka kati mpuliriza bulungi omusajja ono gw'olaba ku sikuriini yo gw'otalaba bulungi nnyo ngenda mukuwa maaso awo omulabe bulungi nnyo feesi ye aleese ebigambo omusajja abikudde ebyama ekitta abantu uliriza okutugumbula abantu okubasaanyaawo waliwo akaseera mbu mwami Museveni nga bwe mbakunnyonnyodde nga y'omu ku abo abakola ebintu ebyo kaakati nno tuze tukolera emboozi ez'enjawulo ku mukutu gwaffe guno wabula vidiyo sooka ogimpere ekigalo sooka ogimpere like ebigambo tubisoosootole bulungi nnyo obeere ng'obitegeera bulungi omukwano gwange ampuliriza kansooke nkuzzeko mu ggwanga erya UK nga sinaba kubeera nga nva ku mulamu ogwo lwaki nkubuulira ebigambo bino okusinziira ku mawulire genfuna amawulire galaga nti mwami Kyagulanyi yali alina okusinkana prime minister ono gye buvuddeko emabega era ng'ono alinayo ne konsati oba oliawo eyali etegekeddwa kaakati nno prime minister ono n'akolamu enkyukakyuka n'amugamba mu butuufu nkwegayiridde nnyo Mitembo togenda kubeera ng'osobola okunsikana okusinziira ku appointment gye twakola kaakati nno ono yamugamba nti amuwa deeti endala era deeti gye yamuwa y'enaku z'omwezi nga 5 oba oliawo okubeera ng'amusinkana kaakati nno ne mwami Kyagulanyi kye yakola obutayonona nsimbi ya muwa musolo oba oliawo obutayonona amafuta ge n'obutayonona budde nnyo engeri gye tuli mu nkyukakyuka yasalawo ne konsati eno ne bagikyusa era kwe kugiteekayo ng'ennaku z'omwezi 5 nga bwe mwalabye ampuliriza era ebigambo mbibalaze ku mukutu gwaffe guno ogwa AKTV Media Uganda omukutu omwagulanyi kaakati nno ebimu ku byabadde mu nsisinkano eya prime minister gw'anga erya Bungereza jjukira nti Bungereza
esalawo kinene nnyo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda, era ensi Bungereza ne America bwe zigamba nti mu Uganda tojja kufuga, tosobola kufugawo, kabeera bale kabe Katonda, tosobola kubeera ng'owangalawo. Kaakati nno wuliriza, Prime Minister ono yasinkanye President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, era ensinkano yaabwe yabadde ya kyama, wabula ebimu ku byavuddeyo kitegeerekese mbu wabaddewo enteesaganya ku bikwatagana ku ddembe ly'obuntu. Bannayuganda abagenda mu maaso n'okubeera nga bawambibwa n'okubeera nga batulugunyizibwa, lwaki bigenda mu maaso ng'ate Uganda twale eri Abungereza Prime Minister ne baba nga tebafaayo. Ekyokubiri y'ensimbi ey'omuwoomusolo eyiika ng'entungo efa ttogge. Kati ono agamba nti obuyambi bungi bwe baweereza mu Uganda naye tebukola, buyambiwa kutulugunyiza bantu Bannayuganda. Kansooke nkuzeko omwami ono katono nnyo nkome okwongera emboozi eno ey'Ebungereza ya President. Mmanyi ekintu kimu, ate obubaka buno njagala buntuukire ku Museveni nti mukulu Museveni gwe weerabidde olunaku lwe wakwatirwa ekirika ne muwala wo ne mutabani wo ne mukyala wo okumala essaawa 6. Weerabidde mu 83 bwe wagezaako okusimattuka lwe wali okwata oleese emmotoka efaananira ddala ey'obote osobole okumubuzaawo, ezze ne zifubutuka ng'ofubutuka ku Parliament Avenue n'osimbula ezizo n'ogenda, olwo nalwo n'olusimattuka. Weerabidde bwe weewanika ku kasolya mu baluttamaguzi, luttamaguzi n'afa ku lulwo, era nalwo n'olusimattuka. Olwaleero otandise okuteeka mu bano abaana bato ebiriwo ebisinga tebabimanya, bo bali myaka mito, b'okozesa kati era ettemu lyerimu bwe lyewakolanga mu biseera biri kuva mu 68. Oze otugumbula Bannayuganda. Naye mukama wange kankubuulira ekintu kimu nti olwakabaka mu 2007 lwali biwero, naye ng'oyagala okumanya obukaawu bwa Bannayuganda lwakuba gw'ogamba nti towabulwa kuba ly'erinnya lyo nti towabulwa. Omwana oyo gw'olabanga Bobi Wine essaawa eno waafiira ye trigger era ye bbomu egenda okubaluka buli kookoze konna kasaanewo. Kuba natunuulidde omwana eyabadde eyayeza okukuba Bobi Wine yakikoze na bugenderevu, ng'afuluma ati emmotoka n'amukuba kanisita na bugenderevu, era DPC n'amuwa backup. Nti omuntu kati takyalina, ojjukira ebiseera bya 80 mukulu Museveni mmanyi obijjukira bulungi, byalimu panda gaali, Red Bloka zaalinga Red Bloka buli wamu, nga wano toyita wali toyita, wano toyita wali toyita. Oleesa opulantiza abaana Abanalwanda nga bwe wapulantinga Abanalwanda 7 ng'olina emyaka 2 ng'ova e Tanzania, n'opulantinga Abanyarwanda 7 n'obayingiza mu magye agaaliwo ekiseera ekyo. Essaawa eno abaana abo abakuba abantu Bannalwanda b'okozesa era okutta, era nga n'oli bwe wakozesanga. Naye mukama wange manya nti otudde ku time bomb. Nkugambye ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka. Kaakati nno okuzzayo katono nnyo nti obuyambi obuweebwa eggwanga Uganda okusinziira ku President Kyagulanyi Ssentamu ne Prime Minister ng'amugamba omusajja mumuwe ssente ez'okukulaakulanya Bannayuganda, okubajjanjaba, okubeera nga beekulaakulanya, wabula ensimbi zino
zimuyambako okubeera nga atulugunya bannansi okulinyirira eddembe lyabwe n'okubeera nga bakooza kajiri. Era Prime Minister gwanga ya Bungereza bino byonna babadde babimunyonyola nga sekuritale we anootinga. Kati bino byonna nga bigenze maaso ng'omaze okubeera ng'obitegeera nga bwe naggambye Kasaavu Kanyama ngenda kukuzaayoko katono nnyo ate mu konsati eyabadde Bungereza ate tukomewo. Buli omu aba n'omukisa gwe. Kakati nno ng'omaze okutegeera mukwano gwange atambula n'omukuto gwa AKTV Media Uganda nti Mwami Kyagulanyi bwe yasiikanye Prime Minister yamutegeezezza obuyambi bwe mu eggwanga Uganda, obuyambi obwo muntu omu yabutwala ne famire ye, era bano ebyobugagga bingi nnyo bye balina eno mu nsi yammwe beppo n'amawanga amalala, era ensimbi zino ziyamba n'omwami ono okubeera nga yongera kutulugunya ddembe lya bannayuganda n'okulirinyirira. Ebyuma bye mutuwa ebyokulwanyisa tiya gaasi ebyokutuwa twekuumise nga tulumbiddwa omulabe ate bikozesebwa kutulugunya bannansi nga bwe mwalaba mu kalulu aka 2021. Kakati nno Prime Minister gwanga lya Bungereza yakakasizza n'agamba nti ensonga eno agenda kubeera ng'agitunulamu beppo ne banne, wabula ono yamugambye nti 2026 akalulu kano twagala kabeere ka mazima na bwenkanya, nammwe bwe kiba nga kisobose mujje mutuyambeko. Era ono yanootinze wabula tetumanyi oba 2026 abasajja bano banaasobola okubeera nga ba-interveninga singa wanabeerawo embeera eyeetagisizza abasajja bano okuyingira. Mujjukira nti kululi baatusuubiza ne batulimbalimba emmeeri ne tulinda emmeeri, era ogenda okakkana ng'emmeeri yabeerako kaawo ku lubalama nebeerako kaawo ku lubalama mu ggwanga ery'e Kenya, era ogenda okakkana ng'emmeeri eno esimbudde nga tetuyambye wadde nga waliwo okwemulugunya nga bagamba nti akalulu tekaali kamazima na bwenkanya. Kati wuliriza, waliwo propaganda agenda maaso aba NRM gwe batambuza buli lunaku olukya ku nsi kuno emisana n'ekiro enkya n'eggulu, era nga propaganda ono gwe batambuza baamala dde okubeera nga bakizuula. Ekibiina National Unity Platform bakizuula nga kyekibiina ekyamaanyi mu ggwanga Uganda, sinakindi kyandibanga kisinga NRM, nga NRM eno ekisingako kuba na mmundu kubanga abantu abasinga bonna NRM bagikyawa, era abantu bonna abali mu NRM baliyo lwakubanga ani akumanyi, baliyo lwakubanga babawa ensimbi babagulirira n'ekyoja mu miro kye babeerako buli lunaku olukya ku nsi kuno. Kaakati nno bino byonna ng'obijjeewo nga tewali ssente zaggulirira, nga tewaliwo maanyi ga mmundu, NUP kyekibiina ekisinga amaanyi mu ggwanga Uganda bw'obanga obitadde ku demokulasiya mu mazima n'obwenkanya. Kati wuliriza, waliwo abasajja abagenda mu maaso ku ma-TV ne ku ma-rediyo bano nga batambuza propaganda aba NRM ngano nga bagamba nti Mwami Kyagulanyi musosoze. Wuliriza, bano nga balumiriza nti Mwami Kyagulanyi musosoze, bano nga beerabidde nti Mwami Kyagulanyi atambula n'abantu aba buli madiini, atambula n'abantu aba buli tribe, era natambula n'abantu aba buli kala. Kati wulira, waliwo omusajja yabadde ku TV n'ayongera okulumiriza, era nga ono
NUP agiyita Firebase era ng'ono NUP ng'agamba nti ya Mwami Kyagulanyi ne Eddie Mutwe ne Chairman Nyanzi kaakati ono ng'agamba nti ekibiina kino kyabo abasajja basatu nga bwe nkubulidde era ng'ono alumiriza nti balina amayumba gali mu buwumbi n'obuwumbi wabula ono yabadde ku TV nga tannaba kubeera ng'amalayo ebigambo bino ng'alimba wulira oyogedde amanya gano wammanga mukamwako ekibiina kyaba Eddie Mutwe Yes, I know why I'm speaking. Ogambye ekibiina kyaba Eddie Mutwe kyaba Nyanzi kyaba Nubian Lee ne Bogai era balina ennyumba za buwumbi busatu batogerera wano era abaana basomera bulala. Eddie Mutwe ali Masaka Nkomera akayumba ke mu bamukwatidde bakatabye ku social media ne bakalaga wabadde asuula a humble house teweza n'obukadde bibiri n'oli ku TV wano gamba Sigenda ku Nyanzi. Mwami kintu muleka amalirize. Eddie Mutwe tomwogedde lwaki twaga mwogere Genda ku lisi. gwe tofaayo lisi yonanyi era amanyaga ku nenjaga kuva omukuumu nga tonkuba amayinja bagomuzi okukanyuga amayinja obudde busobola okugenda nenjaga atereeza bonna abatalabaka Eddie Mutwe bamukwatidde yatrendize ku social media teweza bukadde 15 naye naali wanagamba abantu nti ali mu nyumba ya buwumbi busatu n'abaana be basomera Bungereza mpaayo omwana omu wa Eddie Mutwe asomere Bungereza nkimanyi totali tojjaku naye ogezaako okubuzaabuza abantu kuba ekyo kyekikola kyenkola yamu okuva ku sebe kuteekawo bulimba nti bano balina nnyo era ekiza obwogeza wano kuba bafuna nnyo ogamba Eddie Mutwe alina ennyumba ya buwumbi busatu oli bulungi kintu oli bulungi otuna wali mu kamera ogamba abantu nti Eddie Mutwe alina ennyumba ya buwumbi busatu n'abaana be basomera London oteredde Nyanzi kubanga obwedda gw'olinda ennyumba ya Nyanzi ngimanyi atofaayo ekisooka mwana wa Nyanzi ki asomera e Bulaaya ekantuke ku kinyusi teeka wano erinnya ly'omwana wa Nyanzi otubire ne university oba Harvard oba Florida gyasomeramu teeka tuna mu kamera ozze wano olimbalimba abantu mwana wa Nyanzi ki ali e London asomera mu London School of Economics oba mu Harvard oba Manchester ekyokubiri yes ennyumba ya Nyanzi eri expensive njimanyi n'agitandise nga nupu eri oba nga teriyo kuba Nyanzi mukwano gwange awuliriza anti nkubuulira Nyanzi mukwano gwange twatandika naye mu UID oyagala gamba nti Nyanzi okulaakulana kwatuuseeko akutuuseeko mu nupu etanaweza myaka 5 kintu kyotamanyi tokyogera muleke okukozesa Nyanzi abadde alinawo era nupu egenda okujja ng'alinawo neekamu okyawana alinawo ebizimbe si bya myaka 5 what are you talking about ebizimbe bya Nyanzi si bya myaka 5 naye gwe walowooza nti nupu bw'erijja bw'aba abadde akulaakulana ayimirize kubanga nupu yazze tosobola kumbuza sente ze gyazijja nenkubuulira naye what I'm stating is a fact nti okuva lwe namulaba abadde work in progress and he continues to be tesobola kuweera bujulizi esente ze gyazijja kuba sizimanyi naye manyi nti alina omulimu alina n'ekizimbe mwakuŋŋaanya sente naye simutuzangako mubuuza nti wazijjawa naye namusanga alina nga tukyali baana bato njogera ku myaka gya 97 nupu tenaweza myaka 6 kati oli wano ogamba abantu nti Nyanzi sente yazijje mu nupu
nagamba nze ku mazima ngenda kutta n'amazima tugende Bobi Wine leka mumale kubanga atadde obulimba wano n'atujja ku mulamwa oyagala gamba Bobi Wine sente azifunidde ku gundi ku bapulezidenti wa NUP ayina ebusabala ekazimeka ayina wasula ekazimeka Bobi Wine bw'ataala omwana we Bulaya olowooza nti ekyo kinene nnyo ku sente z'abadde nazo Nubianiri gemanya kakati bowuliriza ebigambo ebyo eby'omusajja oyo byabadde ayogera byasiga mu bannayuganda naddala abo abakimanyi obulungi nnyo era abakiraba nti abantu nga Eddie Mutwe be bantu abamu ku businga abasinga okubeera nga basajja battu tebalina nsimbi yadde n'akamu n'akatono era ensimbi zaabwe batobye butobi okuva gye baava mu bwakinyozi paka nakati nga bakyabulimu musajja wattu nga yeenoonyeza ekikumi era ono abadde ayongera okusiga ekifaananyi ng'alaga nti waliwo akabondo nga bw'olaba aka NRM akawamba eggwanga Uganda ng'alaga nti waliwo akabondo era akaddukanya NUP nga yeerabidde nti NUP kye kibiina wano ekisinga okubeera independent era okubeera transparent mu bibiina byonna ebiri mu ggwanga Uganda. Wabula omusajja ono saagala kulwisaayo, saagala nkwerabize, era omusajja ono bw'oba mukubyemu ttooki n'omwetegereza afaananira ddala ng'akakundi oba kagurupu k'abantu bano akaateekebwawo nga kagurupu kano kaliwo okubuzaabuza bannansi bannayuganda okubalimbalimba nti NRM kye kimu ku bibiina ebiremereddwa wuliriza okutuukiriza ebigendererwa byabyo naddala okuweereza bannansi mu mazima n'obwenkanya. Era akagurupu kano kaateekebwawo Mwami Museveni okubeera nga kano gwegwo omulimu gwako ogw'okusiga propaganda n'okubeera nga bawo ebifaananyi ebikyamu ebyo ebikolebwa mu gavumenti babeere nga babyogerako era mu kubyogerako bano babeere nga bawunzika ng'ate balaga nti omuntu alina okubeera nga abijjawo era asobola okubeera nga abisaanyaawo era asobola okubeera nga abimalawo ate ye Mwami Museveni. Bano bakulaga obukyamu bwonna obuli mu gavumenti munda era ne bakusunsulira obuzwina obuli mu gavumenti bwonna ne bakubulya ebifa ebule n'ebweya ne bakuwa ebifa ebuziba ne bakuwa okulemererwa NRM ne gavumenti kweremereddwamu wabula bino nga babyawula babireta babyaisoletinze ku Mwami Museveni nga balaga nti singa Museveni aweebwa obudde obumala n'aweebwa obwesige obweyongedde obungi ennyo mu ggwanga Uganda bino byonna bye bajjanga bamenya ebiremye ate yalina okubeera nga abisolovinga n'okubeera ng'ono abirinnya ku nfeete. Bano nga beerabidde nti kaakati essaawa zino omulembe gwe tuliko gwakyuka dda buli munnansi yeetegerera era asobola okumanya ekirungi n'ekibi era bano balina n'eŋŋombo nti eyeetolodde Museveni ye mubi wabula Museveni musajja mulungi nnyo nga bano beerabidde nti buli ekigenda mu maaso oyo eyeetolodde Museveni omubi kyakola kivumisa erinnya lya Museveni era ne Museveni asobola okubeera ng'ategeera nti gundi anneetoolodde naye mubi wabula baffe kye twebuuza bw'abanga omutegedde nti mubi akwetoolodde lwaki omulekayo era n'asigala nga waali gye buvuddeko. Mwami Museveni yavaayo n'ategeeza nti mu State House obukenuzi obulabbayi obubbi obuli bw'enguzi we busibuka ne busaasaanira Uganda yonna wabula ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ono wadde bino yabyogera emisana tteke mu nkuyanja y'abantu ku bantu abali mu State House bonna tekuliko n'omu gutwatuulidde nga bagamba nti gundi baamugobye ne gundi baamugobye bano bonna baabayiye baleese abapya olw'okulya enguzi obukenuzi n'obulabbayi bikomawa wulira. Assalamu alaikum. Kano si bwe bwa bulijjo bw'oba nga maniyaseno ani agenda okuba gundi kano kaleke tosikako kano kaabawagalemu mu byobufuzi mugenda kalaba taddewo abantu abo 5 ababiri bafu omu bamudismantolinga katulina 2 ogenda kulaga omulimu gwe bakola. Bano abantu 5 bakola omulimu gusinga ba MP 10 nkiddamu. Bano abantu 5 bakoledde Museveni omuntu ogusinga ogukolebwa MP 10
100 MP ngate siba MP. Ngenda kusooka nkusomera asooka. Akusooka bamuyitanga Mulindwa Muwonge. Owokubiri bamuyita Tamale Mirundi. Owokusatu bamuyita Andrew Mwenda. Owokuna bamuyita Lwomushana. Gwolaba ku NBS ne ku TV agenjawulo. Owokutano bamuyita Frank Gashumba. Aba abantu bataano basinga ba MP 10 okukolera Museveni. Ngenda kunnyonnyola. Andrew Mwenda ne Tamale Mirundi. Mulindwa Muwonge ne Tamale Mirundi bafu. Naye bano bamulindwa Muwonge ne Tamale Mirundi balinga ba critic. Nga ba criticinga ebibi ebiri mu government ya Museveni. Ne babikunnyonnyola n'obitegeera. Wabula ne bakulaga nti ate ab'opposition babi nnyo okusinga Museveni. Era ne bagamba ne bakulaga nti Museveni nga Museveni yalina okutereeza bino ebibi. Abo kye bayambako gavumenti bajjayo ebintu mmwe bye mubaddemu obulumi bwammwe ne babuleeta. Ne babajjako pain ku mutima. Kye baba tebaagala mubenga nga exposed. Baba tebaagala mmwe lunaku lumu mubastinge nga bomu. Baba baagala ebizibu byammwe babalage nti bye bamu kuba byogera. Naye ate baba bakolera gavumenti. Mu ngeri eyo Lwomushana kyakola, Andrew Mwenda kyakola, ne Frank Gashumba kyakola. Kati ye Andrew Mwenda omuzannyo ogwo naye yagukola ebbanga. Kati ye yamudismantlinga yali Bobi Wine oba kujja kwa Kyagulanyi. Kyagulanyi we yajja Andrew Mwenda yayagala okuvaayo direct abe yannako alombe Kyagulanyi. Jukira we yajja okulwanyisa Kyagulanyi baali balina omujja mu fuse aba alina okuvaayo eri mu nsonda gy'abadde yeekweka kuba yali yeekweka eri ng'avuma Museveni ate gwakolera. Kati Kyagulanyi bwajja yajja abruptly nga tebamutegedde. Baali balina omujjayo nga balowooza engeri gy'alina oluzungu olungi n'okuwaka n'okungi ayinza okujja n'adismantlinga Bobi Wine. Okukomekereza nga Bobi Wine exposinze oyo n'aba collateral damage ne bamusuula. Kati ne wasigalawo abantu babiri Lwamushana ne Frank Gashumba. Ogenda kuba ku program boogere ebibi byonna ebya Museveni. Wabula bagenda kukulaga nti era Museveni ebyo ebibi yasobola obikyusa yekka. Bagenda kukulaga nti ate bano ab'opposition tebasobolirako ddala kuba ogwo gwe mulimo gwabwe. Omulimo gwabwe gwa kulaga gwe byobadde oterese ku mutima ebisobola okusitula. Balina okukulaga nti bya bulijjo era babimanyi n'abantu bonna babimanyi, naye Museveni ne gavumenti ye basobola obikyusa. Bano abantu bamala ebbanga nga balaga abantu nti obubi bwa Museveni byonna byakola si yabikola, abamwetolodde byabikola. Bo baba bamanyi amazima nti Museveni yennyini system mwafugira yekola ebintu. Era naye bo ne bagamba abantu nti ebikolebwa byonna mu gavumenti enfu si Museveni. Bamwetolodde era bakulaga bavuma nnyo abeetolodde Museveni. Naye ate Kabaka Kodyo ka kudifendinga Museveni nga mukama waabwe. Era Balwamushana abo bagenda kumala nnyo obudde nga balaga ebibi bya gavumenti. Frank Gashumba bagenda kukulaga obubi bwa gavumenti bungi. Wabula tebagenda kukula lunaku na lumu kulaga bwe tujjako gavumenti. Kuba gavumenti eyo yebasasula. Ebasasula gwe kukuumira ng'olowooza nti somewhere somehow gavumenti erina begenda okujjawo etereere oba etereeze ebyo by'olabanga ebikunyiga. Bano abantu babulabe nnyo.
okusinga ba MP oba abantu bonna abakolera NRM. Bano abantu bataano babaddenga babulabe nnyo kuba ekisooka bamalamu abantu amaanyi ne babalaga nti embeera bwetyo bweri egenda kukyuka. Bakakkanya abantu ne babalaga nti ebizibu bye bagamba bwe byobaddenga nabyo ku mutima ebikunyiga ne bakulaga nti biri nnomo, buli muntu abiraba, wabula bisobola okuvaawo. However much bamanyi tebisobola kitegeera. So gwe buli munnankyukakyuka wonna wowulira bano abantu nga boogera ebikyamu ebiri mu gavumenti, tolowooza oba obwongo bwo tebukulimba nti baba boogera gwe obiwulire okyuse gavumenti. Gendera ku kye bagenda okusembyayo. Bagenda kusembyayo bagamba permanent secretary babi, gundi babi, ba MP babi, ba MP, buli kintu bagenda kukuba bonna abakola ne Museveni. Oba Museveni bakozesa balekewo omuntu omu Museveni nga ye mutuufu, era bakulage nti Museveni mugezi nnyo, Museveni atuyambye nnyo, wadde bakola nabo babi. Bano abantu be basinga okuzza ensi emabega, era ensi bwe ziba zimeesinga bano abantu bwe bati abo bwe batyo be basinga okumeesinza ensi. Ekisooka bawa confidence omudictator, bamugamba nti ajja kutuusa. Salute. Kakati nno Munnayuganda wenna weebereremu okusinza ku bigambo ebyo, nkwegadde n'obuwombeefu weebereremu. Ebigambo bino tubikola, emboozi zino tuzireeta nga twagala oziwulire, osengejje ojjemu ebyo ebisobola okubeera nga oba oliawo biyamba ensi yo obeere ng'obikwatako naawe. Kati nga tugenda mu maaso, nga bwe nze nga nkutegeeza nti wabaddewo okulya n'okukomba essowaani munda mu kibiina ekya NUP, era ng'okusinza ku mawulire ge tufuna agamu galaga nti abantu abamu ababuusewo ne sitampu zaffe si be babadde abantu abatuufu okugenda ne sitampu ezo oba oliawo okwesimbawo mu bifo ebya local government ebyenjawulo. Nga bino byonna byakoleddwa mbu okusinza akatambi ke nakoledde eggulo, omusajja ng'aleese bwino ng'alaga nti waliwo abaaguliriddwa ssente nga zaavudde munda mu kibiina ekya NRM ne zisindikibwa munda mu kibiina ekya NUP nga ziyita ku mukyala omu ate mbu ng'ono ye deputy secretary general waffe, era mbu omukyala ono mbu yagabye ssente n'azisaasaanya mu ba registrars aba NUP ab'enjawulo okulaba mbu nga bakyusa results ezo zaali zivudde mu electoral commission, kubanga electoral commission eya NUP yali emaze okunoonyereza ku ground ng'efunye ekituufu ani nsolima ani atali nsolima, wabula mu kugaba kaadi era electoral commission n'egaba kaadi mu mazima n'obwenkanya, wabula okusinza ku mawulire ge tufuna ebigenda mu maaso biraga nti waliwo abaaweereddwa sitampu eza NUP era ne bagenda ne banominatingibwa ekitongole kya electoral commission, naye nga kino kyakoleddwa mu matumbi ga kiro. Wuliriza, amatumbi g'obudde era nga yakikoze mbu yabadde omukyala Aisha Kabanda mbu, era bwino ngenda mukomyawo mu mukuwa olwaleero, wadde n'eggulu bwino oyo twamulabye, naye nkakasa ffenna tetwamulabye. Abataamulabye akatambi kano ngenda kakuteeramu okalabe, olabe engeri ensimbi gye zeesolosezza munda mu kibiina ekya National Unity Platform, ng'ensimbi zino ziva munda mu kibiina ekya NRM mbu nga zisindikibwa omukyala amanyiddwa nga speaker wa parliament y'eggwanga Uganda, ne zituukira ku mukyala amanyiddwa nga mbu Aisha Kabanda. Wabula nga sinakutuusa eyo, njagala olaba ate ebifa emakindi birungi si birungi. Omwami amanyiddwa nga Mosh, DJ Mosh, eyakuba akayimba ka Kyagulanyi kemmanyike nnyo ak'eŋŋoma ez'akadodi, kaakati ono yatwaliddwa mu kkooti. Nsonga ki eyamutwazizzaayo? Kansooke ngikulage nkuje ne musajja eyattiddwa owa poliisi, ono nkyatambuza akatambi ke mpaka nga mukategedde, era ng'ono baamusaalidde ng'ali mu ambulance munda. Ekyamusazisiza ng'ali mu ambulance munda mbu baabadde tebaagala mulambo guno bantu kugwetegereza nnyo oba oliawo n'okukakasa ki ekyasse omusajja ono. Kati byonna katubirabe, wabula nga mmaliza ngenda kukuteramu akatambi k'essente engeri gye zaatambudde okuva mu NRM ne zeesolosa mpaka munda mu NUP okukyusa sitampu zaffe okuzijja ku bantu abamu okuzissa ku bantu abalala. Akuume, I salute you. Bannange akatambi kambukulekeremu bonna lumu
goberera otegeere emboozi eno. Kakati agaliwo ku ssaawa zino luli nawulira olugambo ne ndubagambako kati luno bikakasiddwa Moshi Sendi Africana High Court Futu Soja atutte Moshi Africana Sendi mu kooti. Oba mukitegedde ensonga ziva ku kaadi ey'Amakindye East 2 Road Councillor. Nakugamba lo Futu Soja abagamba Moshi teyavetingibwa Moshi yatugwira mu nnaku 2 n'atugwira kaadi ne zigabwa. Tuva mu bizibu tudda mu bizibu kati nze ndi reporter. Abamu oyinza okugamba ate batoke katagala mbe kugambe nga bw'okiraba wano the Republic of Uganda in the High Court of Uganda at Kampala waliwo n'ebirala wano eno naye ng'ennaku z'omwezi 17 Septemba 2025 ku ssaawa 6 lwe bagenda okugasimbagana. Bafutu Soja baatabuse nawuliddeyo abazze independent ate mbamanyi bakuba abasinga sinnababoogerako n'empulirayo abaakubye emmeeza kati baabana abamu bagenze mu kkooti. Biibino ngenda nabbi kuteerako awo kati Moshi naye era ekirala waliwo bambi be batanominatinze abantu baffe aba NUP baŋŋambye Kamuli gye nnali eyo mu kalulu ka 2021 ne nkolekitinga DLR forms zonna n'ekitebe ne kinneebaza. LC5 chairperson teyanominatingibwa. Can you imagine? Omuntu owa district omulambo owaffe n'atanominatingibwa ate si yoyo yekka. Bano bakansala baani abo bangi tobala na kubala tebanominatingibwa. Abamu ECA yakyankalanyiza abalala baligestwa baalya ssente ne bakyankalanya akasonga nakoogerako ne mbagamba mushalinge simanyo bamwashalinga so kati ensonga ya Moshi ebintu bitabuse kyokka ne Makindye East wennyini nyeko yalindira ddala munnange ng'abantu bamaze okujjayo expression of interest forms n'amala okutuula abantu ne bagamba nyeko waali alabye akaseera kavuddeyo n'ava mu race. Mumuyita muzira nze simulabanga muzira yava mu race kati awo ebiraka birina okukubibwawo kuba twetaaga omuntu ow'amaanyi anaatuwanguza n'engeri gye siri kitebe sigenda bigenda nnyo wala nawulidde era nnyeka ali eyo mbu yeemulugunya tujja mukwata mu lumu n'ebyo gyebiri. So ensonga ezigenda mu maaso nnyingi. Amuganda wange Bobby Giant ttaano wange bamuwambye. Olunaku lwe baakwata gundi Edi Mutwe ne bamuleeta mu kkooti eyawa ne Kampala n'akireewo nenfuna amawulire nagajja munda nnyo ne ŋŋamba eyo fayiro simanye ya parade simanye y'okukola exercise kwe bagenda omumalira buli muntu basobole okulaba nga ffenna batumalira okwo ttiimu ya pulezidenti bagiwikeninge. So ensonga ezo naye ng'eza Moshi byebyo oba Moshi amawulire tegannakutuukako nze Batoke ndi nswera ya wano ku ground teri kimpitako amannya n'eddoboozi Batoke yenze munna. Ebyo biwulidde obitegedde kati wuliriza. Omusajja ono omusiraamu eyali owa poliisi eyafa gye buvuddeko era ng'ono bangi beebuuza ki ekyatta omusajja ono. Omubaka Honorable amanyikiddwa nga Francis Zakabutebi alumiriza omusajja ono eyafudde. Ng'era ono agamba nti abantu bamu okubamuliisa akakanja abaamutulugunya ne bamutwala mu state house mu biyumba bi safe house yali musajja ono. Kakati ekigambibwa mbu yandibanga yattiddwa okusinziira ku basajja ab'enjawulo ku bigambo bye baleeta nga babuuza enfo omusajja ono gye yafudde era nga ne bannakyalo baga nti omusajja ono baamusanga mu nju ye ng'agaŋŋalamye era nga mu nju ye alimu yekka ng'ensi yeebuuza omusajja ono tiyalina mukazi tiyalina baana ku bunene bwe yali aliko ne mu poliisi lwaki yagaŋŋalama mu nju yekka ng'alinga ataliiko babe. Kakati nno ebigambo bino Francis Zakabutebi yabyogera n'agamba omusajja oyo yamuliisa akakanja era ono agamba tamwagalizangako kibi era Mukama amuwummuze mirembe naye ono agamba mbu yamukola ekigambo. Kansooke nkuwa emboozi y'omusajja ono olabe enzika gye yaziikiddwa gwatulugunya bannansi. Yakubuuza abijja luddawa era abisanze luddawa yoyo mugenzi wa Lugembe bamusanga
The ambulance. Uyo gwe mulabo gwa wagende gugo mu ambulance gugo. Bakutta ne bawamba omulambo gwo ne bagukola byebaagala kuba tebaagala mugujjeko samples zigenda kuba implicating mu kintu kyonna. Kanjikulaga video. Yoyo musajja wattu olabulungi nnyo. Kati buno bubaka njala bugenderi bannayuganda mwenna. Nze nga nze muzzukulu w'amazige muzzukulu wa Katogo Muwanga Jjubilee yamwagalamidde ekiwambya ttanda. Nyongera okubajjukiza obangalamiza ettanda kiwambya. Bwe mba nsusse nnyo osobola okuntwala ku bijje bye jjajja wange lumbuye olusibuku essuga ezigomba. Naye njala kujjukiza buli munnayuganda wona ddala Omuganda ng'okyawagira Museveni ng'akuwa ensimbi olye mu nsi y'olukwe ojja kisasulira n'abazzukulu bajja kisasulira. Nyongera okujjukiza we are under occupation. Tuli mu buwambe tetuli mu politics. Abataasoma kye tuyita apartheid mu South Africa eno eyaffe bagiyita mini apartheid naye ng'eri sophisticated eri tactical. Bakulaga ekifaananyi kirala nnyo kungu naye nga they are cleansing out the indigenous and they are taking over. Politically tubasilaze ekifaananyi nti Abanyarwanda batekinze over. Buli kimba kitutte, sekita zonna bazitutte. Be batutte amataka, batutte ssente, ebyenjigiriza babitutte, buli kimba kitutte. Kati gwe bakulumba mu diaspora bakuwa ssente, ali e Kampala bakola kye baagala, ne bakulaga nti mulina kubeera mu entertainment, mulina kubeera mu program ku social media zirimu kusiwaza bantu. Muleme kubeera focused ku kiki? Ku nsonga za nsi zammwe. Lwaki mbagamba ekigambo kino? Bakimanyi nti ba indigenous muli influential nnyo mu kwogera ensonga z'eggwanga. Lwaki program ezisinga obungi ku TV zifokasinga nnyo okulanga ebintu ebitali. Njagala omule program obukyanga omwezi guno gutandika bayogedde ku nsifuna n'ensasanya eggwanga n'ebigagga by'eggwanga. Walabyeko TV yonna eyogera ku Wagagayi. Walabyo TV yonna eyogera ku Wagagayi Gold Mining Company empya yateereddwawo eri worth $12.7 billion kabere YouTuber. Walabyo omuntu yenna ng'ayogera ku Uganda Airlines ku saga eyaguddewo wakati wa Uganda ne Mogadishu ne Somalia. Kati muwulirize bulungi nnyo. Mwenna abaana abali Middle East, abaana b'obuwala ba indigenous mubeere beegendereza. Ekintu kyakyuseemu. Temubeera surprised company nga zitandise okubaleetera Abanyarwanda abeeyita Abanyankole bangi bakyusizzaamu kati. Naye abaana bajja ku mission ziri ezi. One, kubega nakweriminatinga. Nkiddamu Kadamu oli kuno, house manager oli kuno. Mutandika okwetegereza abaana abajja kati e Saudi. Abasinga obungi bajjaga nti Munyankole ne Banyarwa mission bajja kwezi.
kubega ne tuwebere minatinga mu abaana abajje Saudi Arabia abajje Dubai abajje Qatar abajje Yemen mission bweri kyachuse mukati bwe bavaayo nga mu kampo ne bazze 19 Banyarwanda Banyankole ekyo mugenda kiraba wali Saudi Arabia ali Qatar ali Dubai ali Dubai mbagambye kyakyuseemu ogenda kukola munju ngobadde musoga obadde mutoro obadde munayo bakuletereko Omunyarwanda mutandika okubisana naye bwatakugobesa ku mulimu ajja kusetinga obajja kukomekeza nga akuwadde obutuufiireyo ye mission eri wati kyakyuseemu libadde tebajja nga tebaleta Banyankole tebaleta Banyarwanda kati kyakyuseemu naye nga bonna basinga obungi Banyarwanda si Banyankole. One, Museveni yagamba agenda ku neutralizinga diaspora kati yabasingise batuuse bajja ekyayagalo kitegeera nze ku live yange nabagamba njogera information enje kuteera wano nenva ku live nengenda nembera mu kisungu kyange nempumuza engalabi yange ebisigadde saagala kumanya babikugambye bwe mutaazuukuke ne mutegeera nti ekimala ekyali e South Africa. Kale nno bw'olinyirira eddembe ly'abannansi n'obeera nga ekibadde ekyamazima okikyusa n'okifuulamu ekirala kaakati nno Mukama Katonda asasula era ebiseera ebisinga eddembe ly'omunaku kwekolera wabula amaziga ag'omunaku ebiseera ebisinga ate Mukama Katonda yagasangula kaakati nno nkugambye abantu bangi bawereddwa kaadi mu NUP naye ng'abantu bano babadde bamaze okubeera nga bakubwamu ttooki kyokka kyannaku nga boolaba sitampu ziizo zawereddwa abantu balala era nga kino kyakoleddwa wabweru ow'ekibiina kyaffe ekya NUP era ng'abaakoze kino tebabadde kakiiko ka byakulonda wabula bantu ssekinnoomu nga bw'ogenda okulira mu mboozi eno ey'omusajja ono gw'atanaba kubeera ng'agiwulira ataagitegedde kyannaku nnyo kyannumye nnyo kyankutteko nnyo bwe kiba nga kituufu omukyalo ntasaana kuwa kaadi eyaffe ya NUP era mu kifo mwabadde asaana kuteeka muntu mulala ono atuviire bwe kiba nga amazima kyakoze kituufu nnyo bino nga bituufu okusinza ku mawulire gano ge tulaba. Aisha Kabanda gye yawandiise n'agisayiningako Nalule Aisha Kabanda MP Deputy Secretary General nagiwandika CC to Nupu Registrar Mawokota North yino ngenda gibaterayo yino Hajati Aisha Kabanda n'awandiika amannya ag'abantu abammibwa flag aweebwa akakiiko k'ebyokulonda n'awandiika amannya nga bwe bagaselectinze okuva gye yabadde receiving essimu n'awaayo amannya ago era olwaleero bakedde kuba nominatinga Electoral Commission be yawa kaadi babammye era sibe ba representinze ekibiina kaakati n'olaba bakedde leero ennaku zo zonna babadde nga babagaana bakedde leero ng'abaweebwa fulaga balina empapula za Nuupu eziri signed ne Secretary General Electoral Commission ne bano nga balina eza Aisha Kabanda kati olutuuse Aisha Kabanda gundi Registrar Wampigi n'ayogera bw'ati n'abagamba I'm sorry abafuna kaadi okusooka sina kyabakolera Speaker Anita Among andagidde ndigestalinge bano nze muntu atatera kwogera bintu bwe biti ku kibiina kya Nuupu wabaawo ebintu mbaako wembiyisa n'ensirika n'esibireeta mu public Hajati Aisha Kabanda mu Nuupu okoleraani Secretary General yabagambye mugenda abantu abafuna kaadi be baba bewandiisa gwe n'owandika n'okwako stamp no signinga n'oddira abatafuna kaadi obwedde receiving amasimu ng'oyogera ne Anita Among
era Anita Amongi akubye essimu labayo wano ani Aisha Kabanda bwe yamaze okuwandiika abo n'abalagira mugire ebipapula byonna ebiddako baakukusa ekiro nga bali mu mamotoka wano registra Wampigi omwana ogundi omwami ayitibwa Masembe Moses Mark registra wa Nuupu Emawokota North wano yabadde mu mmotoka n'abo bakandidenti gundi abaagwa ekiro nga balina omusimbi obalaba mu mmotoka ekiro nga basayininga empapula mu mmotoka obalaba eri ewali enzikiza waliyo omukyala oyo kansala gwe ba registarinze gwe bawadde leero bali mu mmotoka kiro ensawo tojja giraba bulungi baago ogiraba erimu sente bw'oba ng'ogize ozuuminze ogiraba baaga ya sente olaba baaga ya sente abaafunye fulaaga bwe batyo ne babajjawo obalaba akakasajja ka Musa okalaba bali mu mmotoka bakukuta n'empapula Hajati Aisha Kabanda ebintu bye bya NRM wabireeta mu Nuupu nedda Aisha Kabanda nkubidde Aisha Kabanda essimu n'agaana ogikwata enamba ya Aisha Kabanda essimu agaanyi ogikwata enamba ya Aisha Kabanda eri 56 ne bannange +256 752 41 60 99 ngoli Uganda eri 0752 41 60 99 nkubidde Kabanda essimu okuva jjo Kabanda yaganye okukwata essimu yange kati nze mbuuza Anita Amongi yatandika ddi okunominatinga ababaka bakandidenti ba Nuupu Aisha Kabanda oyina buyinza ki obukyusa Electoral Commission byeronze gwe omu n'otula mu ofiisi yo n'owandika n'okubako stamp ebbaluwa eri signed by Nalule Aisha Kabanda byonna ngenda biteeka wali Aisha Kabanda Nuupu tekuwa kaadi Aisha Kabanda olimbega mu Nuupu nedda Aisha Kabanda olimbega mu Nuupu okimanyi nti wali RDC wa Museveni gwani atuula n'osazaamu ebintu bya Electoral Commission nga Secretary General aganye n'abagamba nedda kiberenga Electoral Commission bwe yakola gwani atuula deputy Secretary General nga Secretary General ayogedde gwani awandika ebbaluwa